nga sinagenda kubafuba kusatu nsooke malize bana ab'okubiri mbadde ku bannaddiini mwenna mumpulirize namwe Katonda ayagala mulokoke mutuukire ddala kubanga mu kyaki zaweezo ez'Abakatoliki Protestant baki abamu ezimu zo tezibeerayo Basebenza tezibeerayo naye osangamu abamu balokole abamu si balokole ate Bayibuli egamba nti ekizikisa tekyegatta na musana kyakulembera si mulokole ate abali muli bagatulokose muli mu kizikisa mwegasse n'omusana mwegasse ne Bayaali ne Setaani mwenna mutambulira wamu era Abufirisofa babukwata bwe bati kankusomese bwe bati oba obujega nange babunkwatako nga nkyali muto kamala okusomesa wano owulirize waliwo omuntu ndi mu Yokaana 3 mu Bafasaayo ye Nikodemo omwami mu Bayudaaya najja gyali ekiro n'amugamba nti Rabbi tumanyi nti oli muyigiriza eva eri Katonda tewali muntu ayinza kukola bubonero buno bw'okola ggwe wabula nga Katonda nali naawe Yesu n'addamu n'amugamba nti ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Nikodemo n'amugamba nti omuntu ayinza okuzaalibwa omulundi ogwokubiri nga mukadde n'azaalibwa nga mukadde ayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina omulundi ogwokubiri n'azaalibwa. Yesu n'amugamba ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa n'amazzi na mwoyo tayinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Nikodemo bw'ajja eri Yesu ng'alaba by'akola n'amugamba olabika ova eri Katonda. Okusinziira ffe bye tukola n'ebyo byanjawulo kuba Yesu yaleeta bulokozi kyava gamba nti Yesu yajja aleeta bantu kulokoka. Bayibuli yonna eyogera ku kulokoka nti abantu balokokere ku ye. Tolina wolisanga mu Bayibuli ega nti mubeere ab'eddiini gundi egamba mulokokere ku ye kulokoka kukyuka kukkiriza Kristo kuleka bibi ng'okuza otegeera bulungi. Kaakati obufere babukwata batya oba Obufirisofa oba obujega oluzume lunaakola obulungi bujega tibaali baatukwata obujega nange bankwatiramu nga ndi muto. Kaakati Bayibuli egambye Yesu n'agamba nti bw'otazaalibwa mulundi gwakubiri tosobola kgenda mu bwakabaka bwa Katonda. Nikodemo n'addamu n'amubuuza ti omuntu nga ndi mukulu nnyinza okudda mu lubuto lwa mmange? Yesu n'amuddamu n'amugamba nti omuntu bw'atazaalibwa na mazzi na mwoyo tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Navvuunula olunyiri luno olwokutaano nga luvuunuza olw'omukaaga ti ekizaalibwa omubiri kiba mubiri n'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. Awali obujega babukwatira. Bayibuli egambe bw'otazaalibwa mazzi na mwoyo toyinza kulaba bwakabaka mwanya mubiri na mwoyo toyinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. N'agamba ekizaalibwa amazzi gwe mubiri ekizaalibwa omwoyo gwe mwoyo. Yali ategeeza ki? Yali ategeeza Bayibuli yali teyinza kuwandikawo kyakuwemula ti maama wo ne taata wo bwe beegatta awo mwova gw'ow'omubiri nange mwe nava kyeyali ategeeza. Kaakati ate omwoyo zaalibwa otya omwoyo? Enjiri eno gye tubuulira omwoyo akulumiza ekibi akulumiza buli by'okola bw'akuwa ekisa n'olokoka omwoyo aba akuzadde. Awutegere bulungi. Kati wano basomera ne bakutwala nga bagenda okukubatiza bw'ekizaalibwa amazzi si kye kitegeeza. Bagamba ekizaalibwa amazzi ekizaalibwa omwoyo kiba mubiri n'ekizaalibwa omwoyo kiba kiki? Kitegeeza nti omuntu bwe yeegatta azaala omuntu ow'omubiri naye okuddamu okuzaalibwa ogwokubiri olw'okuba alimu omwoyo guli omwoyo omutukuvu amulumiriza ebibi nga nze bwe yannumiriza bwe yannyamba naawe nkusabira akuyambe akulumiza ebibi by'okola ne by'otambuliramu n'obulimba bwo n'obufere bwo. Gwa naawe akwata abantu Obufirisofa ne mubuli ebyandiiko ekifuulannengere mukwata abantu ne mubabatiza. Nze bankwata obujega nali muto naye nali ntegeera ne bantwala ku kkanisa emukono ate no bakugamba bw'otobatizibwa bw'otakola bw'otyo era abantu bo batya kufa butabaziika kye batya tebamanyi nti eriyo okugenda mu ggulu. Agamba esaabatizibwa sasibwako mikono tebagenda kunziika. Ebyo ne batakuziika ekikulu wakkiriza Kristo n'olokoka n'osalawo n'oleka buli kibi kyonna. Ekyo y'ensonga enkulu. Kaakati bankwata batya obujega? Bantutte ku kkanisa batusomesezza bambatiza bansiizeko amazzi. Bwe bamala okunsigako amazzi ne baŋŋamba nti gamba nti neeganye sitaani neŋŋamba neeganye sitaani n'ebikolwa bye byonna n'akolanga bwetire bwetire bwenti. Bwe navaayo okudda awaka nga ngenda kubba menvu eyeeganye sitaani kubanga bankutte obufere obujega sirina kyembyenjogera sibimanyi. Kaakati bwe baalaba nga abantu ate bagenda bongera okutegeera kati ate ne babakwatira ddala obujega kati abaana buto bwe batwala ne babatiza ne bakasigako amazzi bongera abantu bakwata obujega babalage nti baabayingiza mu Katonda. Bwampuliza minisita oli mu ddiini ki? Pulezidenti oli mu ddiini ki ow'ekitiibwa? Bakabaka mwenna muli mu madiini ki? Baministers baabakwata obujega kambategeeze mugenda mu Geyeena muteekwa okumanya. Abamagye mwenna bampuliza poliisi buli wooli ali mu kitongole baakukwata obujega gwali mu ddiini ne bakuwa ebyandiike bebifu
Bayibuli egamba nti ekizaalibwa omubiri kiba mubiri, ekyo kye kiva mu mazzi omuntu nga yeegase. Bayibuli yayitegereza kuwandikawo byakuwemula kye yali etegeeza. Ekizaalibwa omwoyo, omwoyo omutukuvu yakulumiriza. Kati mwenna bembuulira omwoyo abalumiriza, nange yannumiriza nga byenkola paka lwe nategeera amazima. Nenga nti ffe tukola ebya sitaani, ne ntegeera nti ffe tukola ebya sitaani, kati kanoonye Katonda ali ludda wandokoke. Ne ntaliko okunoonya Katonda. Bassebo ne bannyabo mbabuulira njiri sibakyawa. Mbategeeza nti abasajja bano baba bakwata obujega bannaddiini, era wano we babasomera nga bababatiza baba babalimba. Ate omuntu okumubatiza bamubatiza mu mazzi mangi, kati bo bakusigako busizi mazzi, kati bakukwata kye bayita obujega. Kubanga nabaga nti bwe bayambala gambala gono ne balyoka bayambala bino, ekkanisa ne balyoka baziteekako eri ebirongootirongooti babiyita bitikkiro ng'era ebyalinga ku masabedda. Yobeera tu mu Katonda mwakira. Era nno ate bafaanana bakatonda bakolera eddala ng'amasavu, kuba amasavu gabeerako eno obuyumba obutonotono obw'entiini. Era nabo babuteekako eri amakoona gye bambalira, kubanga n'eri abasamize eyo gye bambalira embogo zaabwe. Byonna bifaanana, tebirina nnyo njawulo. Bassebo ne bannyabo baabikopa eri ku bajjajjaabwe be nabagambye. Nagambye abo bufu baakubiri. Oli mu ddiini, oli mufu, ogenda mugeena. Weetaaga kulokoka omanye Katonda, osalirewo ddala okkirize Katonda ow'amazima. Tinasazeewo n'endokoka. Bayibuli yogera ku kulokoka. Tonna wogera kusoma we kugamba eddiini ndala. Toboolaba ebigambo ebyo babitegeera kifuula nnenge. Bwe baba bagamba okwetika omusalaba gwammwe, kitegeeza buvunaanyizibwa. Ofe mu kibi. Bo basanga babaze emiti. Nga bonna bagyetise, simanyi n'abaprotestant bonna baddayo mu kintu kyabwe. Bonna beetega emiti, bagyetise. Ebintu babisoma kifuula nnenge ne baba bakwata obujega. Ate abamu babimanyi be boogera, ne baba babafera. Ekyo nkimaze ngenza awalala. Babeera n'omuli ne balyoka ate bagezi. Baakola ebigo babeereyo mu bigo. Ne mugamba nti abatukuvu bali eyo, ne bateekayo ne basisita eyo. Toyinza kusanga kigo nga kino kyabafaaza bokka, ate kiri kyabasisita bokka, ate oyinza kukisangayo. So ate amasomero bagakola nti luli abawala bokka. Bali bakwata obufere bw'otalabangako obufere soofa, baba bakwata obwongo. Njagala kubategeeza mazima. Nze anankyawe naye nga mbabuulidde amazima. Katonda ananjagala. Nyenze mu maaso ndi ku bafu ab'okusatu, mwe mbavuddeko bagende ku balala. Abafu ab'okusatu be balokole abaagwa. Bw'oba oli mulokole omulembe guno Katonda yagutuusa. Musumba gwampuliriza naawe mulokole. Oli mufu, weetaaga kulokoka, kkiriza gaana. Weetaaga kukyuka odde mu mulembe omujja. Musumba mpuliriza mwenna abasumba ababaddewo tubasaamu ebitiibwa, terugo tukyawa, naye omulembe gwagwa, muli bafu ba mwoyo. Mwetaaga kukyuka, mwetaaga kwerinnya muyingire mu mulembe omujja. Mu Ezeekeri 3:7. Ono bwe yalaba abafu amagumba amakalu. Ngenda kusomamu ebigambo bitono. Eno yali Isirayiri ng'emaze okufa mu mwoyo. Ne bagamba nti Ezeekeri n'alaba amagumba amakalu nga gali mu kiwonvu. Era abantu bo balowooza nti magumba gennyini. Baali ba Isirayiri bennyini nga bamaze okufa mu myoyo, nga balinga amagumba amakalu. Kitegeeza n'ekkanisa ya Kristo bw'emala n'egwa, kubanga yekiikira Isirayiri y'omwoyo. Bw'emala n'egwa, eba efuuse ng'amagumba amakalu agali mu biwonvu. Omukono gwa Mukama ne guntwalamu, Ezeekeri 3:7. Ne gunfulumya mu mwoyo gwa Mukama, n'anzisa wakati mu kiwonvu, kale nga kijjudde amagumba. Agambisaako okwetoola gabanga mangi nnyo mu kiwonvu mu bbanga, era laba nga makalu nnyo. Nenga nti omwana w'omuntu, amagumba gano gayinza okuba amalamu. Nenzamu nti ayi Mukama Katonda wange gw'omanyi. Nenga nti lagula ku magumba gano, ogagambe nti ayi mu amagumba amakalu, muwulire ekigambo kya Mukama. Bw'atyo bw'ayogera Mukama, agamba amagumba gano nti laba, niyingiza omukka mu mmwe, kale muli babalamu. Bayibuli eyigiriza Ezeekeri Katonda n'amutuma Ezeekeri agenda alagule ku Bayisirayiri baddemu obulamu. Yali talagula ku magumba. Omuntu bw'amala okugwa mu mwoyo aba afudde, gaba magumba makalu. Gano gaali gasaasanya Ezeekeri nga n'ogalagula. Nazze okubalagula abasumba mwenna, abalokole mwenna abanaakyuka, mumanye nti mwafa mu mwoyo. Ekyo kibategeezezza muli bafu, mugenda mu Geyeena, mulembe gwakyuka, mulina kwenenya. Omulembe bwe gugwa, abantu abagubaddemu baba bafuuse bafu, kuba baba bamaze okufa mu mwoyo. Kati nze kubalagula abasumba mwenna abanaawona, abakyaliyo naddala abato, muve mu kufa, muve mu mulembe ogwafa. Katonda abayita mulembe omujja, mukyuke, muli bafu ba mwoyo, muteekwa kwenenya. Era ebikolwa by'abafu birabika, nti abafu bikolwa bye baligenda nabyo. Tubola ekkanisa erimu obubbi, erimu obufere, erimu buli gasiya yenna yeegatta dda madiini. Ate n'abagambe nti bali abasamize be bakulu, be basenkulu, ne kuddako bano abafu, era bakiika ewaabali. Ate ne bano abafu bano bakiika ewaaba kitaabwe.
kati obola ati abasumba baddayo nabo ne bakwata emiggo bakiika eri kubanga nabo baafa mu mwoyo ne baddayo eri bafu bannaabwe bali ababakwasa emiggo ababakwasa amaganduula ababakwasa agakufira agaliko amayembe nabo baddeyo bafuuke kubanga nabo baafa mu mwoyo. Ampuliriza yakyobola nti waliwo akakiiko k'eddiini akagatta eddiini kubanga abalokole abamu baafa nabagamba nti baffe naani ebibiina bino ebibiri baafa mu mwoyo baddayo mu ddiini ne beegatta. Nafu bakasimanyi bonna baddayo ne beegatta eri baafa mu mwoyo. Oli wansi w'omusumba yafa mu mwoyo naawe oli mufuuba ssebo ne bannyabo. Omusumba omugambe nti ekyakutwala mu ddiini n'ogyegattamu ofune emiggo n'amagandula n'ebiweta wafa mu mwoyo. Nkusaamu ekitiibwa naye tuteeka kwenenya tukyuke. Mwe abalokola bali makanisa ago musibeko mwegayire Katonda osanga anaataasa naye nga mutegedde nti mwafa mu mwoyo. Nze mbategeeza mazima mwetaaga kukyuka ge magumba amakalu. Nangamba nti galaguleko gayingiremu omukka. Kati omukka kye kigambo kye mbabuulira mbayingizaamu omukka ogw'obulamu mutegere nti mwafa. Abamu babyagalira ddala kubanga mwe bafunira ate abamu babakutte bukwasi bufirisoofa ne babagamba bweyambala gagandula gano ne bakutikira diguli eno bajja kulikogonizinga ne gavumenti yennyini ekulikogonizinga ne baga nti bishopu waffe his eminence kubanga ekyo ekitiibwa gundi yakigaba ono paapa his eminence. Ebyo byonna ebitiibwatiibwa mubirese mu kanisa. Ye Katonda bwe ayaga ekkanisa ye Kristo Pawulo yannyonnyola nti yawa abalala okuba abatume okuwa bannabbi abasumba ababuulizi b'enjiri n'abasomesa ba Bayibuli. Tagambangako balokole kubeeramu his eminence. Tagambangako balokole kubeeramu presiding apostle simanyi. Ffenna tuli ku ddaala limu bwe mwasingako bunne buweereza na kitiibwa. Ye amanyi nti abo ba apostle, amanyi nti abo batume bange, amanyi nti abo basumba bange. Oba asumba abantu babiri musumba nyiza okuba omusingako ekitiibwa nkusina buweereza si kibi n'okukola ekyo si kibi ekitiibwa tukikusaamu. N'ebino bye tuleeserese mu kanisa ebyokufa tubijje mu kanisa bassebo ne bannyabo ebya presiding apostle tumanya his eminence bimulizeeyo eri mu ddiini bassebo ne bannyabo. Nabagamba nti pulezidenti wa Uganda n'owa America n'owa Rwanda bonna babeera ba pulezidenti. Teriyo presiding president, teriyo his eminence president, taliyo. Bassebo ne bannyabo muteekwa okutegeera enjiri okudda ku njiri. Ebitiibwa mubijjeeko mukomewo eri Katonda. Nzizeyo mu Ezekieri n'aga nti lagula amagumba. Awo olw'omwenda oneŋŋamba nti lagula empewo. Omwana w'omuntu n'agamba empewo nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti jangu okuva empewo ensi ayi gwe omukka ofe ku baana abattibwa babeere abalamu. Nendagula bwe nalagira omukka ne gubayingiramu ne babeera abalamu ne bamenyera ku bigere byabwe ejje lingi. Naga nti omwana w'omuntu amagumba gano ye nnyumba yonna eya Isirayiri. Boogera nti amagumba gaffe gakaze essubi yaffe libuze. Tumaliddwawo ddala. Olunyiriro lw'11 lunnyonnyolera ddala nti amagumba gano ye nnyumba ya Isirayiri. Baali bantu bennyini naye nga baafa mu mwoyo. Era amagumba amakalu nga wagakuŋŋaanyiza gakubagana bukubaganye papa kyobuulira enjiri twalira amagero weekend. Ebyo byonna magumba makalu, temuli kigambo, temuli mazima, temuli bulamu. Enjiri ey'obulamu erenya abantu okukyuka, eweesa abantu omukisa abantu batuukiridde. So si kulimba abantu yakalokoka jangu ogenda ofuna ebyamagero, jangu ogenda ofuna emmotoka, jangu ogenda ofuna omukyala. Weekend mubuulire enjiri ey'abantu okulokoka okwenenya. Katonda ayagala abantu bagenda mu ggulu. Tayagala bibiina ne bubeera na basatu, ye ayagala bagenda mu ggulu. Ndi mu Danyeri nkyali ku bafu. Abafu baffe njagala bazuukire Katonda kyantumye. Ebyo ebya his eminence mu bijjeewo, ebya presiding apostle mu bijjeewo maamu, ebyaba bishopu muteeka okubuzaabuza abantu. Nabagamba bishopu kitegeeza ki? Bishopu kitegeeza musumba mulabirizi. Nange ndi bishopu n'omusumba eyakatandika ekkanisa kano yamuyita bishopu. So tewali abo babishopu nti bano baali babitiibwa. Ebyo mugeze mu byewola eri mu ddiini emuteekayo ebitiibwa. Kitegeeza mulabirizi. Bishopu kitegeeza abantu babiri, omutume n'omusumba, kuba bonna balabirira ekkanisa. Pawulo yali bishopu kubanga alabirira ekkanisa, n'abasumba bonna ba bishopu. Kakati muleme okubuzaabuza abantu kuba mwafa mu mwoyo. Mweteeka mu bitiibwa. Ebitiibwa mubyesanguleko. Mugende tuli basumba oba ffenna tuli ba bishopu. Naye teriyo mu balokole ate kino kitiibwa kya bishopu.
ate kino kitibwa kyabaki ate kaka tujja kutandika okufuna ne archbishop tujja kutandika okufuna simanyi ne bapapa simanyi baani muve mu kufa kw'omwoyo n'atera okumaliriza nzija Daniel 12 mu biro bino Mikairo omulangira aliyimirira omulangira omukulu aliyimirira abantu ku baana b'abantu waliba ekiseera ekyokunakuwaliramu kitabangawo kasooka wabangawo eggwanga okutuusa ku biro ebyo era mu biro ebyo abantu balibonyezebwa buli ali yabikanga awandikiddwa mu kitabo ky'obulamu baali balagula biro byaffe era bangi kuba abeebaka mu nfuufu y'omu nsi balizuukuka abamu eri obulamu obutaggwawo n'abamu eri ensonyi n'okunyoomebwa okutaggwawo bayibuli wano etegeeza ebintu bibiri nti essaawa egenda kutuuka mu ggulu ng'abamu bagenda mu kunyoomebwa abafu naye ng'ate tukyali wano ku nsi waliwo okuzuukira okulala enjiri eno gye tubuulireyo omulembe ogusembayo kati eri mu kuzuukiza abafu so nga n'omuntu bw'alokoka aba azuukidde aba ava mu kufa kati bassebo ne bannyabo abamu mulembe guno kano yagamba bagenda kuswala era bw'otenenya mu budde buno ye olw'okuba Katonda agenda mu maaso abantu bagenda kutegeera amazima bonna ensi yonna egenda kutuukira amazima oba eyagala oba teyagala mugenda kuswala bwe mutenenya kati bagambe nti abasajja baatulimbanga sajja baatuferanga bawuza balokole naye nga batulimba kati amazima tugategedde kati bassebo ne bannyabo kyekiseera eky'okwenenya okuva mu kufa kubanga mujja kgenda n'ebikolwa byammwe Kristo abaakira mu budde buno ekkanisa bwegwa eba efudde Yokaana waagenda okugira ng'ekkanisa ya Kristo yaliwo mu Isirayiri efudde kanaayita Yokaana mudungu n'ataka ojjubula mwenenye muve mu bibi byammwe mwenenye muve mu bino nammwe muteekwa okwenenya okuva mu bibi oba oli minisita oba oli pulezidenti oba oli ayanyumba kabaka oba wa kitiibwa ki oba oli katikkiro nkusaamu ekitiibwa naye oba oli minisita oba oli musuma nkusaamu ekitiibwa naye oli mufu wetaaga kwenenya okuve mu kufa kw'omwoyo omuntu omufu w'omwoyo tagenda genda mu ggulu agenda mu geyeena sibaagaliza kugenda mu geyeena mbaagaliza okugenda mu ggulu kubanga bino ebintu byensi tugenda kubireka tubyagala nange mbyagala era bw'obimpa mbyagala kuba bye bituyamba okubeerawo naye ate sitwala bintu bitali bye mu mazima sisaagalira ddala era nze wange omusamize tayinza kundeetera ssente n'enzikiriza nzikkiriza nga zze kulokoka nti musumba ndokose naye mbadde nina ssente eby'obugagga kale katukole ennono zino tusaanye tubirongoose bitukuzibwe tubikozese naye taveera omusamize najja n'aleetera ssente nemufukamirira nga oluganda bugembe yafukamirira mama Fiina ofukamirira otya omusamize kubanga akuwa ssente n'oddira Katonda n'afukamirira omusamize oteekwa kwenenya naye musumba gwe bassebo ne bannyabo munkyawe naye nga mbabuli amazima tuteekwa okussa mu Katonda ekitiibwa tuve mu kufa tuve mu geyeena mbaagaliza obulamu obulungi okutandika pulezidenti w'eggwanga okutuuka ku muntu yenna gy'ali mbasabira Katonda abakwatirwe ekisa mbasabira amatu gammwe gaguke mu linnya erya Yesu mbalagulako omwoyo omutukuvu ayingire mu mmwe abalumiriza ekibi abasumba mmwe mubadde mubuza abantu mubadde mutta abantu abamu mumanyira ekimukola kuba temukyagala kulokoka temukyagala kukyuka olw'ebikolobero bye mukoze naye Katonda abaagala abantu be mwe abali wansi w'abasumba abatayagala kukyuka mbabuulidde mugenda mugeyeena lw'abasumba bammwe muteekwa okukyuka muteekwa okwenenya kubanza abasumba nababulira enjiri ne bankyawa twalina obumu nabo nga nze nasooka n'obumu bw'emikono bwe Setaani nze nabulimu nga tubutandika n'obw'emikono ne mbubeeramu niwa ne Katonda ne mbubeeramu ne mbabulira enjiri ne bagigaana ne bagamba nabbi wa bulimba kananga nti baveeko tatolanagana baganda baveemu ne bagamba ne tukyawa abo bantu bange ki njiri ki ye babuulira mbabuulira nji y'amazima ne munankyawa terina gye mujja kundaza teri kye muyinza kunkoola bassebo ne bannyabo kabi wa mmundu tansobola kabe wa bomu tansobola mu linnya erya Yesu kabe wa ddogo tansobola mu linnya lya Yesu kuba Katonda gwempeereza mulamu kati mbakubiriza mwenna abali madiini mbakubiriza mwenna abasamize mbakubiriza mwenna abasumba n'abalokola mwenna omulembe ogwagwa yessaawa y'okwenenya yessaawa y'okukyuka Katonda azze takyadda mabega obuyinza bwonna kati yabulina oba oyagala oba toyagala ajja kutuusaako omukono gwo gw'amaanyi kansabe Katonda yatonda eggulu n'ensi nkwebaza era nkugulumiza oba bwe nsaba ompulira mbuulidde ekigambo kyo leka kigende n'amaanyi agalinga omuliro kingire emitima gy'abantu gisaanuuke basobole okwenenya era nsaba Katonda yatonda eggulu n'ensi gw'otta n'olamya gw'ossa emagome n'oserengesa ate n'oyimusa era gw'oyavwaza n'ogaggawaza nsaba amaanyi ga Katonda ag'omwoyo omutukuvu gatabaale abasajja n'abakyala okunoonya kabaka waffe waali mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu awatali kwebaka
omukono gwa Katonda ogw'amaanyi gutambule nga gugoloddwa n'ekitala kya Katonda okulumbagana buli yenna alemesa mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Nsabidde buli muntu yenna abeere n'emirembe n'obulamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama abankuumire.